Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona je musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mugamba mutya imbere bayiseetya. Things are tough. Nenge naku z'omwezi ziri 15. Ebula y'ennaku 2-3 babeerenga batulangirira ekiddako. Wabula trucker driver bo beeyongedde obungi olunaku lw'eggulo abadikiriyalinze abantu 21 abalina ekirwadde kino. Awo ne wabeerawo okubuusabuusa banaatuta tebaatute. Ndine muganda wange Abudu yeekolera kikomeko tugenda kubanga tuwayawayamu mpola mpola. Omukulu yeekolera taata bigenda bitya eyo? Emirembe gyange gy'owangaalira bigenda bitya? tuli bulungi. Mpozi mmwe gye muwangaalira. Naffe gye tuli era nga bw'otulaba tugezaako tambuza mbeera. Abalwadde beeyongedde 21 kati tulina abalwadde 160. Olabawo embeera yonna nti bayinza okututanga 18 oba bayinza otwongerayo. Kyanaku nti abalwadde abatubalibwako si Bannayuganda. Kisinga okuba ekyobulabe. Naye ngaffe tugezezaako okwekuuma. Era kyonna ekinaaba kize tujja kweyongerayo nakyo, tujja kugonera amateeka banga obulamu ate kyekisookerwako. Tekiruma gwenga Munnayuganda naawe tekikuluma nti Bannayuganda bali waka tebakola si balwadde. Ministry of Health yakoze survey bajje bayise research okunoonyereza akawuka kano mu bantu kali katya. Minister Ruth Aceng olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agamba nti mu akawuka kano mu bantu tekaliyo kuba ndowooza n'okuyinza kwe bakola baazulayo abantu 1-2 ate nga bali contact babali abalwadde. So Bannayuganda bali waka bo balamu. Bano abavuga biturera balwadde. Lwaki ffe tebatuta ne tutambula ab'ebimotoka ne babaako engeri gye babikolamu? Manyi nze okuva obutoni n'enjogera egamba nti omusota bagutta tegunnaluma. Bw'ogulengera ng'ogukuba togulinda kumala kukola ki? Kuluma. So bw'ogamba nti Bannayuganda balamu bali balwadde era balamu because of bali waka. Kitegeera? Oze TZ gye babata olaba ekiriyo. So weewaawo fenna tetukkiriziganya na gavumenti naye ku nsonga ezimu tulina okugaba credit where it is due. President Museveni agezesaako okutangira Bannayuganda okulwala weewaawo nga ate obulwadde bw'enjala bwe businga okuluma. Businza oluma abantu. So singa ekyana kinogera eddagala buli kimu kijja kubeera mu maliddaade sana. Waliwo n'enteekateeka waliwo ne ndaba abantu abamu gye balabamu ebintu ne bagamba bano abantu abavuga biturera President yagamba tebasobola kubayimiriza balina okugenda mu maaso. Naye ndabanga gavumenti eteekamu ate ekinene nnyo omuntu ayiseewo ne mumukebera n'atambula n'agenda temunnamanya status ye ate ne mumuyiga nga mutegedde mulwadde ate n'ennaku 14 kakati ne wajjawo embeera nti omuba abadde driver omu mu kimotoka ekyo ennaku ezo zanaamala ne byabadde atambuza biba tebigenda kutuuka motoka eba epaakinga. Sabamu ne bagamba lwaki abasajja bano tebabateeka nti kakati tumukeberedde Malaba oba Mutukula. Ne bagamba ba driver tugezeeko banguyizaako saawa 6-12 kubanga ne ku boda awo balwawo nnyo balwirawo ddala bamalawo essaawa eziwera. So abantu ne bagamba singa basobola okubakebera omuntu n'asukka boda okuyingira nga mutegedde mulamu si kumala gayingira. Nze ndowooza ate kyalikolebwa kufunawo ttiimu y'abadriver abaffe abali qualified ne bawandiisibwa mu gavumenti oba mu minisitule y'ebyentambula nga bali oluveeri bakomaawo then abaffe ne batwala omuki kubanga nebbugubugu ono gwe tugenda okugendamu simanya tubakebere tujja kukoleramu ensobi. Waliwo driver omu weeks 2 e Uganda bamukeberanga mulwadde ate Kenya ne bamukeberanga mulamu. Wali ogenzeeko waliwo kiwuliddeko nti omuntu asobola okugenda ne ka girlfriend ne babakebeza mukenenya olw'okuba yamanyi status ye oluusi n'agulirira. Kitegeera? So gye banaakoma okukola bugubugu akaguzi kangi mu Uganda
ojja kwesanga nga waliwo abajja okuyingira nga results ze balina si ntuufu naye olwokuba bbugubugu nga tugenda yingiza ebirerya mu manda gaffe amatuufu so kyenalisabye gavumenti wabeewo tiimu y'abadriver kuba tubalina e Uganda nga bali bakoma ku boda abaffe ne beeyongerayo n'omulimu then ne balindirawo kye baali bagamba naye akati wabeerawo obuzibu omanyi obuzibu obubeera nti engeri bali kampuni n'abadriver bayo abawandiike nti kiba kizibu okugamba katugambe MTN gyokolera omanyi MTN engeri gyekolamu ebintu byayo omanyi ebyamaguzi gye biraga ate kizibu nnyo okukwata driver wa MTN mugambe nti kakati vugirako aba Airtel waliwo enkola kampuni zino gye zikolamu nga bayinza obutakwesigana byamaguzi kuba kampuni tekuwamba oba tobyesigisiza muntu oba obikwasizza gavumenti ng'oyita mu ministry y'ebyentambula okitegeera abo abadereva tebabase kinoomu tebanyagire mu bintu ze ndabawo embeera nti basobola abasajja gavumenti yeba ebinyazi gwobiwadde gavumenti ya Uganda olabeka emmotoka zino zebakuba ebigulu ensonga lwaki osazeewo nga gavumenti emmotoka zino zijja oba balina obulwadde oba tebalina notaggala nsalo kitegeeza bye baleeta obikola ki obyetaaga which means nti ne bwoba otadde mu madriver abalala olina obikuuma era olina okusasula the repercussions zonna singa wabaawo ekikola ki ekiba kize Rwanda wo babaganye okuyingira waliwo badriver badde stranded ku boda ya Uganda ne Rwanda naddala abana Kenya for almost 2 weeks bo baganye bali awo oba osanga Rwanda eri satisfied n'ebyetaago by'ensi yaayo Uganda kyetakola ki kyetalina so toyinza kinenyeza gavumenti yaffe nti lwaki mukyakkiriza abantu okuyingira ate nga still mukyali akawunga mukyayagala okufuna amatooke ate nga mu Uganda sisuubira nti tulina amafuta agatumala okutambuza ebidduka emyezi 2 nga tetuyingiza kati amawulire ageefuze nnyo wiiki eno ge Juliana Kanyomozi leero lwakutaano olunaku olwokusatu essaawa zaalinga 3 ebifaananyi byabutikira internet Juliana Kanyomozi ng'azadde omwana ow'obulenzi amawulire ago gateeka ku Facebook page ye bebi ono twategeddeko okusinziira ku maama we nti ye Taaji taata we tamanyikiddwa oba yenze so abantu bangi beewuunyiza nnyo mu kusinga okwewuunya Juliana is one of the celebrated musicians betulina mu ggwanga naye naafuna olubuto emyezi 9 ku radio ne TV ezikola wano olugambo enkya na luli ne watabaayo atugambako nti Juliana embeera ye bweti paka lwazadde ate n'okuzaala kigambibwa yazaala weeks 2 emabega ebifaananyi twabifunye eggulo so first of all what's your take on this embeera ya Juliana emyaka gye yazaaliddeko n'ekyokutukweko olubuto Juliana yaguddewo essuula nti being a celebrity doesn't mean that you don't have to be with your privacy kitegeera omuntu ng'oli serebu tolina kubeera nga nennikayo bagimanyi nti gwe obulamu bwo wa mawulire eva kitegeera Juliana oyo ndowooza y'omu ku bayimbi e Uganda beerina nga ye star omutuufu she is a superstar kitegeera ayimirira wali n'olaba star tamalaga yasama si buli nsonga nti atyogerako asobola n'okumala emyezi 3 nga tapositinzi tekitegeeza nti abatalaba naye baserebu baffe balinga abalalu bakuno buli kamu ayagala akwogereko actually batwala n'emirimu gyaffe buli kimu baagala bakikole ki bakyogereko ekirala nti ne baba bamuwaidde buli kimu ayagala atangaza eggwanga bano bampaayidde kino kyebanjogerako si kituufu okitegeera so okubeera star ddala beera temunyenye yakakiro okitegeera si buli budde nti wabuli wamu eyakirawo erina weeyakira budde bwa kiro neeraga obwasita bwayo so ye Juliana Kanyomozi ekyemyaka
ndoza mwasoma bulungi Bible Sara yazalira ku kyenda te Juliana wembankala nyakanga Juliana aba agamba okusinzira ku byawa ku evidence eriweraga nti wa myaka 39 naye ate kimansulo ky'oku Sabrina Zipa Shanks Vividi bwe yabadde ayogerako ku TVM yagambye nti ye ali mu myaka 52 Shanks n'agamba nti Zari eyali girlfriend we right now Shanks Vividi Zari yali girlfriend we oba Rasta Rob sorry Rasta Rob kubanga okay Rasta Rob okay Rasta Rob n'agamba yali mu myaka 52 n'agamba Zari yali girlfriend we Zari yawezezza emyaka 4 kakati Zari wawe yawezezza emyaka 4 ate ye muto kuba Juliana ne Irene which means nti bwe balina kubanga 45 awo good enough alazenti oli yaliko girlfriend we actually no mateeka ga Uganda teri mulamuza kirizibwa sala musango nga gwagusalira wa Luganda loba mwinaka akakwate so kati yefudde omulamuzi ku muntu gwalina akakwate of course amusuliddewo kitawulo naye nga Zari baba namwandu ba mutesa nawe Zari bakuronyo Zari tomwepikira ayinza n'okuba namwandu wa Stanislas mugwanyo ba oto kiddanga mu Juliana baby nga tufudde mulwali Juliana ekyanda akisamu ni munne Irene nenga twagala bali awo mwana twagala kumuyozayoza kubanga naye ate yakandozira gye emyaka gy'aba Bobi Wine nedda ssebo Juliana Bobi Wine ayimba ne Juliana nga Bobi Wine muto kikulaga anti kati Bobi Wine atandika okuyimba nga akyasoma tetuli kwotandika okuyimba anti kati labayo kati banendo kankubuulire siri wano actually nsooka okwetondera omanyi Bobi Wine mwenyanga ayokya nsooka okwetondera ka statement kano bekagenda okukola obubi okay Bobi Wine yatandika okuyimba nga akyasoma Makerere sikyo by then olowooza omuntu okubeera yali mu mwaka ki sijjukira olowooza omuntu okubeera Makerere mu budde obwo nga waliwo n'aba P7 abaali bameze ebirevu olowooza yabanga myaka ng'emeka mu 2 kati awo kuba mwaka faananya olowooza Bobi Wine yalinga myaka emeka akagoma ka 2 funtula wa 2 tugende kagoma so tuyinza okugamba awo bw'aba yasoma mangu ayinza okuba yali mu myaka 21 gye emyaka gya 37 tubale emyaka 22 kalo baza 21 okuva 22 paka leero sije emyaka 18 andi kakati kiri bwe kiti sagala mu kiri bwe kiti okuva 22 paka kati diri emyaka emeka 18 gatta kwa 21 gye emyaka emeka jibe emyaka 39 that's why Bobi Wine aweze emyaka 4 andi kati labayo kakati Bobi Wine waweze emyaka 4 kakati controversy omanyi webeera mu bayimbi bano mu myaka balina ekintu kye beerabira nti zi Sabrina Zipabu Juliana okero okufuuka star nga Bobi Wine yalwawo okufuuka star tekimufuula mukulu nnyo osegeera Juliana ayinza okuba yakeera okunoonya ensobi okuyayuuka kanjite bwentyo nga tebambiko ka His Excellency Bobi Wine engeri gye kage okubaka president kaali kaana k'abantu osegeera nga kalwawo nnyo okujja eno mu bintu byaki ebyamasanyu so tekitegeeza nti olwokuba omuntu wamulaba mabegako koyina okusinziira opima obukulu bwe nogera noga ato kikireva gye twakiraba 26 kito nnyo twakiraba 26 osegeera oba kyendegeeza no nti gwe walaba 26 ye muto olwokuba waliwo gwe walaba 22 nendowooza ne ka fresh kid myaka nga 2 agajja mu jjaga kayina emyaka 5 tukalabidde emyaka 2 so nemwerabira emyaka yajjira mugiriwala Juliana bali myaka 4 tebasukkawo nnyo okay kakati ekya Juliana kitulaga wakuba baserebu baffe
tulina kapo waneemu epostinga buli kimu Dr. Muzane Rema Namakula olowooza kyakuyiga ki eri basereebu kwegamba kusoomooza kikwalaze eri abo abeyita basereebu Celeb waliwo ebintu byolina okulaga newabaawo n'ebirina okuba ebibyo Serebu toyina nnyo kusukka lujjaalwo ku byotulaga ku bulamu bwo ne mu ddiiro totuukanga kitegeera okujjako nga kyetaagisizza nti zino z'entebe z'omunju yange ne mu ddiiro totuukanga naye bo bano batuuka ne mu biki ne mu bisenge weewaawo tulyokke nakyo kale tekirina bwe kitukozeza okitegeera tetuyinza bajajinga nti oba kirina wekitukoseza naye teri kintu kirungi nga muntu butakuteebereza muvu yeddako buzaabuza ku balabe bo so baserebu baffe tubateebereza omanya nekyazzaako nti bwamala okukola kino omanya nekyazzaako bakola public appearances ezisusse n'omusanga mu kabaala kino nno kakyogere nga ntunudde ne mu kamera nsaba buli mulabi kano ojjaka kutulamu okatambuze ogenda n'oba mu bbaala serebu oba omuyimbi n'atuula otudde gwe wa bulijjo kakati munange n'asituka agendeko mu kabuyonjo okweyamba abava mu kabuyonjo nga naawe osituka okola ki ogendayo kati olwokuba serebu oyo omuntu oba omuyimbi oyo naye muntu nga ggwe oluusi osanga tafulashinze eki toilet ogenda kuddamu mutya mulaba ngaow'ekitalo ng'otunudde ne ku bukyafu bwe kitegeezaako okulaga nti omuyimbi ne lwonalabikako mu bbaala kubira nannyini bbaala lakitogenze kuyimba bakuteekereteekere abantu baleme kumanya nti nawooli naye mmwe mwagala buli we muyita bamanye nti gundi abaddeko n'emmotoka muvuga z'amannya gammwe kwega buli wamu mwagala bamanye nti mubadde wano thats why Julian oyo bwastaginga concert olwaleero tumusasulira kuba tumuyinamu ennyonta tulwawo okumulaba okitegera naye gwe nkusasulira ntya ng'ejjo wagenze mu kabuyonjo mwe nabadde nga ate walese n'okufulash balina ebbalaza babeeramu kaliyoki gwe bayimbira obwereere bagiyitaani balina ezo ennaku ze bagira ladies night bucket night ne babalanga ku bwereere kakati omuyimbi ne baba bakusasudde tebalina kukulabira bwereere gwe ne baba ebbaala ekusasudde tobeeranga mu bibucket night nali nnyumyako ne mukadde wange Matiya Luyima kiseera ekiise aŋŋamba benedda ng'omuyimbi alabwako amusasudde ng'era bwe bava mu mmotoka ng'emmotoka omulyango neeno sayidi ne sayidi basibawo entimbe n'ayitawo direct paka mu mulyango asanga eyo abasasulidde omulaba omuyimbi ddala bw'ako atakoze eki tamusasulidde naye mwe muli bajjenjeero leero obadde wano tulina nawe tubamanyi kakati wano waali ekyemisana nze n'okuyimba emikolo sikiwagira era nze omuyimbi nga nze ndi ku ttiimu ekumanagi nga sisobola kukkiriza kuyimba nemwe muli ssente kati no eziwerako waliwo kirasi ezirina okukuba emikolo nga zo tezifuna nnyo mirimu eno olw'ensonga omukolo gwa $7,000 mukolo kisinziira mukolo ki katugambe embaga ya $7,000 ekibibi oba 5 bakusasudde ogenda oyimbe ku mbaga ya $7 ameka 5 ku 7 kakati abantu bagenda kukulaba naye nga mu weeks nga 2 ezijja oba weekend eddako olina ekibibi show ey'omutwalo mazima mba musiru kyenkana kiyinza okusasulira okukulaba nga nakulabidde obwereere ate nga misana branding image branding y'abayimbi baffe ebulala nafu nnyo kyokulaba baavu. That's why it was 2017 Diamond yajja wano nga ajjidde kujja Doleji nga abayimbi bano babawadde $20,000 Gravity omutujju n'alinnya ku stage n'ayomba ffe batuwa buno naye gwe akasajja enzija yokka gye kajjamu obasanga mulungu ku lw'omukaaga omusajja entuuka yokka gye yatuukamu ng'olaba sita
VIP statement azze ne bandi ye azze ne security we photographer buli kimu kakati nga naawe olaba ejja $5 gimukola ki self branding osejeera naye gwe ayomba wali ogenzeeko ebulaaya kale ne bodyguard oba n'omukubi wa jita tiketi bakuweemu antiketi ababatwala e Dubai wabatulayo ate nga economy bwe basaba ya VIP oyo nga bamuvaako basaba ya manager olaba gundi baali bamusudde ebya fresh kid ejjukira so kati kyekyo nti omusajja omutunuulira n'omulaba nga star tayogera star sekawe kisaani Uganda star tapostinga star talabika kuba yo sita era bwakiro osegeera naye basange waluleko pakala stiba lya katogo basange wani waluna mubiru banyabuji bagamba basange mulungu nawe nononya promoter wava ku $15,000,000 akupangise abantu bana kusasulira omutwalo bana abasiba bakulabanga muli emulungo mulojizeyo mukwana bakazi so ngojjako Juliana Kanyomozi Uganda tulinawo store mulala yali badde bebe cool image ifana n'obwa star bwayimirira wali olaba star weddemiri nena ye wajjenje just obeera disappointed nga amaze kwogera okigeera amala kwogera numanya ndio nesize muntu mukyamu nenga bw'omutunuulira olaba yes aina bebe kulu si wajjenjero nnyo bebe kulu ne lwanayita mu bbaala oyinza obutamanya nti waali era bebe kulu talabika nnyo ndowooza sita omulala yali badde Kenzo obeera mu ggwanga n'otamanyi oba mwali oba taliimu fact ennaku zino I think Kenzo kubanga mu bayimbi bonna naye abayimbi tulinanga basatu abatambulira mu VIP wano okwogera Chameleone okwogera Kenzo ayogera oluusi post kwegamba n'olaba n'ekitasaanidde social media account ze yazikula z'ababloga buli kye bamwogeddeko bannange era nze ne mwogerako ndi nze natte omwana Sempijja Sityalosi bannaye era banvumye embundi Luminati bannaye kyokka bawulire nnaalo nga njogeddeko mbu semanya ndya Guluneedi ebisiyaga banna okitegeera oba ojeeguula ekyokubeera sita buli ggulire erijja n'oyagala olyongere amaanyi kakati okeera ku macanga we bawandika ku Juliana mu 2017 nti ali lubuto ne bamunoonya teyedifendinga kitwale nga bwe kiri sometimes tufune ne PR team oshegeera ekolenga ku ebyo ate ewasaanidde ogenda ku postinga ki Kenzo oyo yali badde star naye jejjerebo bannange siraba mwana kale ekyo kyabuzadde nzo obutakimunenyeza bannange kino okyegeera so oluusi ayogera nnyo nekyonona brand so tugambe nti Juliana Kanyomozi yeyisa bwati olw'okuba nti Mumbejja ava mu lulyo lulangira kubanga omukama wa Toolo yasooka kwezuula kubeera yaliko Omumbejja nga atazina kaliyoki Bambejja tebazina kaliyoki my dear osejeera yasooka kwezuula Mumbejja wa Buganda nga yasooka kwezuula namanya nti basita beeyisa bati era wana Uganda nekigendera n'ekitiibwa ky'okuba Omumbejja wana Uganda ndowooza tetuweza basita basatu mu bakyala tulinayo omukyala omulala ayagala obanga Juliana alina star. Do we have another star? Halibadde n'akawala bakayitanga Nava Gule naye byagaana. Ate ono mukyala wa Afrigo Band Joanita Kawali oyo mama oyo mama sijja muleeta mu bino naye nga naye si wajjenjeero anti katugambe endowooza ne bandi oluusi emyaka gimatalinga kati Joanita abeera ow'ejjenjeero nga nsonga ki gy'ayinza okuwa emufuula ow'ejjenjeero Joanita nkusange mu bbaala saa 8 ogw'ekiro Afrigo gyetakoze oba okolayo ki oshejeera Joanita nkuwulire mu ntalo ng'ozaagaza ki n'abaana abato so Joanita kimufuula atali wajjenjeero n'emyaka oshejeera
Alright, It Uganda, thank you so much for watching. Tugezaako kuwayawayamu ebigenda mu maaso. Kasavu Kanyama wano ne wali. Balamu ne Sipapa ne Brian White. Twabogerako some time back. N'omusajja yakomyewo agamba nti Balamu bamusetinga. Baagala kumusiba, baagala kumutta. According to his Facebook live yakoze agamba nti Balamu ne banne bagezaako musetinga bakozesa omuwala yali secretary we ne bamuwamba ne bamusubiza sente empitirivu ne bamugamba ayogere nti Balamu awamba abakyala n'abakozesa n'abatunda mu basajja abagagga bwebityo. Story waliyo TV mu yasoko gikola ekiro ekyo kyennyini Brian White nakola live the next day ate naleeta n'omuwala n'agamba nti ebyo byonna ebyaliwo naye baali bamuwamba ne bamurecordingisa ku video ne bamusuubiza sente nnyingi nnyo ne wabula n'agaana okwogera n'agamba nti wabula ekyo kyaliwo emyezi 5-6 emabega is not current. Omanyi NRM yava mu kubeera ekibiina ekikulembera eggwanga nepoka enju y'emikwano n'eŋŋanda era mulimu bangi abagyetemeramu bupoloti ne beesalizaako nti gwe gundi wano tokola ki tuyitawo tolumbangawo olaba kusaasira ne we yalondebwa nono munne simanya presidential advisor nalaba abakulu e Kampala nga bakiwakanya tukoledde NRM kino na kino kyokka kwegamba NRM waliwo abagifuula enju y'abakitaawo be balina okufunamu bokka be balina okufunamu bokka omulala talina kukola ki nze nno saagala kulumba muntu sekinnoomu kubanga n'oyo gwe muwaayiriza ate musajja wange menta wange naye nga kyanaku nti basobola okukola ebintu ebyo okulemesa omuntu omulala yenna okusemberera Museveni. Brent yagambye Museveni namubamulekera ebintu byammwe nabibalekera sente zammwe nazibalekera naye lwaki temundeka. Yakola n'ensobyo beegattako byebimu ku bimwavuwaze bimazeeko n'ennyama. Brian oyo yajja n'ekigendererwa ekirungi ng'abantu bamwagala yonna gye yajja ssente yagala okukkiriza nti bannamawulire balya ssente za Brian White ne bannayuganda oteekako abanaku ndowooza ng'ovudde so kati mu kuyamba abanaku ate bambi ndowooza nayagala ajoininga ettiimu ya NRM kati ate mu kujoininga ttiimu ya NRM ne bamuvumisa saidi y'abantu abanaku babadde ayamba naye onzika nga bakoze eki nga bakyaye mukyawe. So Brian White nsobola okugamba nti yatandika bulungi n'amala n'ayanika mu ttaka naye good enough tekinabeera kikeerezi azudde amazima tuyinza okugamba yali akolagana oba nkiyite ki abantu abo bambayite zino mashini ezigayo ebikajjo esobola n'okugaaya olugalo lw'oyo agikoze kyonna ekyotaddeyo kyegaaya kyonna. So beba NRM naye tekinabeera kikeereza tugambe nti buli abamikwano na ŋŋanda tugambe nti buli avuma oba vola Bobi Wine byebyo byasanga kubanga omukulu oyo anti bali bayuuza kino nsiiba nkyogera NRM ejjudde bayuuza ne bw'ogikolera ebirungi bitya era abeeyita bannannyiniyo bagigobamu. Tewalaba bebekulu emabegako awo ng'agamba nti waliwo abakulu abo ku State House abaali bamukuba ebikono g'obamanyi nga n'omu ku bakyala babeerawo ku State House yagamba Museveni nkoye ekitabani kyo wano sabiriza ojja nti asabiriza ssente za nnyina osegeera oyo omukazi yayogera ebigambo ebyo awo omusolo gwa mmeka ogwo gwatuukira okugobako abantu ku State House. Lwaki State House bagifuula lwaki tebakola mirimu ng'abayimbi abalala? Si kibi n'ogwo mulimu no bannayuganda bokka si kibi president waabwe ne bw'ovaawo n'ogenda sigenda kusabiriza president era still sente tezijja kujja mu saturation zigende mu service ziyambe abantu kakati nze bwe mbanga yenze yeekolera nga nina abantu 10 bensobola okuyamba si kibi okugenda n'enzino nayo nenkola emirimu gyange abantu bange ne baba buke bulungi naye ku State House awo waliwo akabinja ate nno kino nkikugamba Museveni ne bwaba kuwadde ssente ku State House kyangu nnyo funayo ssente wa Museveni naye okuzifulumya ate kizibu nnyo okusinga ozifunayo
okuzifuna mu State House sente kyangu nnyo naye okufulumya sente ku State House awo kizibu nnyo ebisinga genda. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Kino kirekawa musajja waffe Balaam, because Balaam ajudde controversy nti ali mu kulwanyisa tuyinza okugamba abavubuka ba Steboni abakulidde mu kibuga bakasangwa kubeera Steboni kyogamba emasindi teri kibuga kyayo anti kati labayo tuyinza okugamba nti alina controversy ne Chameleone kubeera ne Brown nti abadde akyogera kolaga bwe musajja bamusayiningisa ebintu kakati ero yagala mujjira mwavu waza musayiningisa biralo muwe ssente kakati Chameleone waali awo wala wabiraba eby'emmotoka ya Chameleone ng'omukulu akyetaaga Chameleone kyenyiza okubagamba ng'ate obugagga bwe businga yawe anti ne buggwamu Chameleone alinga Orbit yaggwamu ebbala munyamugaaya ntukatayimu ng'akawombe akasigaddemu katono waliwo abayimbi olwaleero so lwaki tamuleka lwaki aba agezaako okukola kye yakola ekyokumulondoola saagala kusidelininga na Balaam mu nsonga eno nekino kitwale nti oba bufumbo omukyala akoze ebintu nemwawukana nga ekituufu kiri nti toyagala ddewuwo naye nga toyagala omulageko naye babadde balanze n'okulanga ng'oyagala omulageko so bebamanyi ensonga zaabwe kubeera tetuvangayo kuwulira sayidi ya Balaam wadde ya Kamiiri tuwulira ntalo Balaam yavaayo n'akakasa eddoboozi nti lirye ngamba entalo z'omunda lwaki we waava obuzibu kuba bwe kijjidde okutuuka ku mbeera eyo ku muntu gw'okolaganye naye omusitemi kuba kati embeera bano weŋŋamba nti kino kisigala kigattiramu Chameleone Brian White mukwano gwa Chameleone era bwe baamukwata bwe yava ewa Kabaka yatuukira wa Brian White bwe yava ku masengere ng'amaze okusanyusa Kabaka mu lockdown ye oba okijjukira yagenda wa Brian White si papa nga bino byonna bibadde bimaze okubeerawo abadde nnyo wa Brian White abadde nnyo wa Chameleone era obalaba so ogenda okulaba nti Chameleone si papa Brian White balina engeri gye beetooloolera awo osinge consideringa nnyo ku Chameleone ne Balaam because nze wano ntuulawo nga music analyst so Brian ne papa sitegeera nnyo kye bali mu music industry so sitera nnyo commentinga ku showbiz n'okwogera ku Brian mpitiddeyo lwa Balaam so si papa kale ye mujjeemu mu nsonga za music promoter aleese abayimbi yaleeta Serena Bata Abitex n'amubako genda mu maaso mpulira yaleeta Serena Bata si papa entertainment layira omutidde Bala si papa simutidde muganda waffe si papa naye ali ki mu music industry omanyi kyanaku nti mmwe mwagala okuddira omuntu azze ofuna erinnya mu music nazze okwongera ku music temubyawula waliwo abantu bangi kababe ba Brian ng'erinnya balifunidde oluusi ku bayimbi kati si papa wajja n'alippira Kamiiri n'amufunirako erinnya tekimufuula nti tulina omudiscussingako mu programu eziri musical kutegeera tekyetaagisa baaba abantu abamu nammwe ate mubawannye amawulire muli obusente bw'abantu abo muganda wange ne mubateeka we batasaanidde. Alright, thank you so much for watching era gye musinzidde What Excuse My Name beera ne muganda wange yekolera kikomeko nga tuwayawayamu every now and then ku kamera